Abasuubuzi abakolera ku kizimbe kya Jagwa ekisangibwa mu Kikuubo eggandalo ly'amazuukira teribagendedde bulungi oluvannyuma lw'omuliro okukwata ekizimbe kyabwe ne gusaanyaawo emmaali yaabwe. Gubadde mu Jagwa guest house mu mwaliro gwokusatu bwe tutuusewo no mu dakiika nga 2 nga tutandisa operation tusobodde mu luzungu kye bayita okuneutralizing the threat. Omuliro guno gukutte ku ssaawa z'amalya g'ekyemisana ng'abasuubuzi ababaddewo bagwekkaanyizza era bwe batyo ne batemya ku poliisi. Ebintu ebiwerako biyidde ne bifuuka vvu ng'ebbaala eribadde ku kizimbe kino. Poliisi ekoze kyonna ekisoboka okuzikiriza omuliro guno n'okuguziyiza okusaasaanira ebizimbe ebirala. Ekiviiriddeko omuliro guno kibadde tekinnategeerekeka. Situnaba kutegeera kiki ekivuddeko omuliro kubanga kati tugenda kusindika in team esobole okugetinga details tulabe kiki ekivuddeko omuliro guno. Bo abasuubuzi abamu ate bakoseddwa bya nsusso olw'amazzi poliisi geenadde okukozesa okuzikiriza omuliro guno ate ne gaboonoonera ebintu byabwe. Naye nga ne wayalinga etokuba ekizimbe esi nnungi. Bano bateebereza omuliro guno gwandiba nga gwavudde ku masannyalaze kyokka nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ekyavuddeko omuliro guno. WBS TV, Luleyo 1.